أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Amatendo amajjuvu, amatenda amalungi, amatenda agogerwako ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza, nyini bulamu bwaffe, nyini nsonga zaffe zonna. Mu butuufu Allah yatuteekerateekera ne bye tutalootanga, bye tutalowoozangako. Owange omwaka guno tugutandise, olinayo ekyakutuuseeko ng'obadde tokisuubira. Ebyo byonna nno munnaye Allah yabikuteekerateekera, yawandiika dda, effe tukola bye yawandiika. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tukwebaza ebbanga lyonna, era tuli basiimu olw'ebyengera by'otuwa, nga tukusabye olumu nga tetukusabye, emisana n'ekiro n'otubeera ng'otubeererawo ebbanga lyonna, emisana n'ekiro ng'otugabirira, emisana n'ekiro ng'otukuuma, ng'otutaasa obulabe obw'enjawulo, ng'otutaasa obuyinike obw'enjawulo, ng'otutaasa obukaawu oba kawu, abaana abato gwe bayita kawu obw'enjawulo, okukyayibwa, okunyiizibwa, okukangibwa, okutiisibwatiisibwa n'ebintu ebirala byonna. Tukwebaza Allah w'ekitiibwa okuba nti ebbanga lyonna otusaako obusaasizibwo, ebbanga lyonna ng'otukuumidde mu ddiini eno, era ng'otukuumidde ku kyengera ekisinga ebyengera byonna, ekyengera eky'Obusiraamu. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa otusonyiwe. Allah tukwegayirira otusonyiwe ebyo bye tuba tusobezza mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu. Tusobye emisana n'ekiro mu nzikiza ne mu kitangaala. Naye tukusaba ebbanga lyonna Allah ow'ekitiibwa otusonyiwe, otuseeko obusaasizibwo, otuteekemu abo b'onoosiima, obwo buli mulimu obutonotono bwe tukola nga tukola olw'okuba watulagira. Tusaba Allah w'ekitiibwa okusaasirako n'emirembe bigende eri omubaka waffe eyasembayo mu babaka bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twebaza abagoberezi baffe mwenna, tubeebaza mwenna okuba nti mwasalawo okuba nga mutugoberera nga muli ku mukutu gwaffe guno gwa Twahirah Islamic Center. Tubakubiriza ekisookera ddala okutwagala, munyige ku kigalo ekyo, like us, mutwagale. Ekyokubiri, wandiikawo ka comment nti wooli era oba oliawo osiima. Bwaba waliwo akabulamu oba kewandyagadde tukooneko, twejjukanye, twesomese, oba tewaliiwo nnyo mukugu mu bintu bino, wabula bwe tukubaganya ebirowoozo oba oliawo tusobola okusembula ne tugenda ku point endala. Tubasaba era mu sharinge, tutandise sharinga ne munno abantu nga 10, bajje tusome, bajje tweyigirize. Erinnya Zaitun Kakyaama, mukwano gwammwe, kansula wammwe, relationships coach. Tutadde ebirowoozo, tutadde omulaka ku nkolagana yaffe wakati waffe ne bantu bannaffe, era enkolagana wakati w'omwami n'omukyala. Twagala okujja emboozi eno eyali yalegamira mu kisenge, kugamba ng'omukwano gulowoozebwa nti gutambulira mu buliri. Twagala okugujjayo tubeere nga eri gye guggukira, nga cake icing yaayo tugikolera eyo, wabula ng'eno tujja tweyisa bulungi, nga tukolagana bulungi n'abantu baffe, tubeere nga tuwangaala bulungi, era nga essaawa 24 tuzikozesa bulungi. Kubanga munnaye kizibu okumala essaawa 24 mu buliri. Abantu abalwa mu buliri nga balinamu bye bakola, musimanyi baba basusse essaawa 3. Abasusse essaawa 3 kale tubawadde 5. Ne bw'oba okosezza 5 ku 24, ziri 19, tuba tukola ki? Awo nno we tutadde omulaka okuba nti we are trying to build relationships. Zaitun Kakyaama nsimbuka mu PAM Professional Counselors gye nkolera emirimu gyange egya counseling, ate mwana wattu era tutambuza omulaka ogwa Relate Better. Relate Better is a social media platform gye twagala okuzimbirako, tubeere nga tuzimba enkolagana ey'omulembe, enkolagana etakaddiwa. Mwebale kutulaba, mwebale kutugoberera, era tubakubiriza okuteeka essente mu Twahirah. Twahirah tusiba tubagamba nti it is a young organization ng'ate eyina ebirooto bingi ate nga binene. Tukusaba ennamba ezo nga bw'oziraba nga ziba zitambula, londako emu, ssuulayo 1000, ssuulayo 10, ssuulayo akakadde,
kubanga Allah musasuzi ate Allah akubisa mu ngeri munnange no gy'oba tosuubira. Olwaleero kaza okukuba katoki emabega ng'omusomesa talambaala bulambazi. wiiki ewedde twayingira omwaka gwaffe nga tugamba nti muntu gwe kinoomu, gwe nga gwe kinoomu, oli mwami, oli mukyala, oli mufumbo, toli mufumbo. Omwaka guno gwatandise ogwagirigooli oguyingidde otya? Osaatuuka busaatuusi oba watuddeko abantu twabasaba muguleyo obutabo ne peni otuule wansi oloote, otuule wansi owandiika ebirooto byo, otuule wansi okole puroguramu gy'ogenda okutambulirako ng'ogoba ebirooto byo. Era puroguramu eyo gy'otunuliza Mungu n'omugamba Allah wange pulaani yange bweti, Allah wange pulaani yange bweti, obwongo bwange buŋŋamba bwe buti. So simanyi bw'oba wagula akatabo ng'otandise okawandiikamu, era osobola tuwandiikiraawo mu chaati yaffe n'otugamba nti I already have my diary. Diary yange ngiina, journal yange ngiina, notebook yange ngirina. Anti tuli mu Kampala. Abamu pulaani zaabwe za kukuba bidongo, nabo tubawa respect ne tubagumiikiriza. Oba waguza akatabo tukuyozaayoza. Bw'oba olina diary 2023 tukuyozaayoza. Eyo step nkulu nnyo mu kutandika omwaka. Olwaleero tugenda kusembera ate tugatte. Oli muntu oli omu, naye ate muntu gwe singa oli mukyala ng'olina omwami wo, omwaka guno tuguyingire tutya? Nga tuli bafumbo, nga toli bafumbo. Tuguyingire tutya nga tuleese enniya ey'okutambulira ewamu? Nga tutambulira wamu omwami n'omukyala, alina byajjukiza munne, omwami n'omukyala buli omu alina byabanja munne, naye nga tubyebanja mu mukwano. Watya singa tutuula ne tufunayo kaddina, ne tugenda mu karestaurant, ne tugenda ku beach, ne tugenda mu gardens, ne tutula n'akatabo kaffe ne tuwandiika nti biki bye twagala okutuukiriza 2023 biidhnillah baadallah, Allah ng'atadde mu baraka, biki bye twandyagadde okufuna. Munnange n'ebintu bingi oba olya bye twandibadde tuteekako amaaso gaffe nga tubyegendereza era nga tufaayo. Tusiba tubagamba wano nti omuntu yeetoolera mu bintu nga bina. Omuntu yeetoololera ku bulamu bwe, ye health, your health, embeera yo. Owulira otya mu mubiri gwo? Kikulu nnyo okufaayo. Owulira otya mu mubiri gwo? Olumwa ki? Ndwadde ki z'olina? Omusaayi gwo guyimiridde gutya? Langi yo efaanana etya? Sikiini yo, olususu lwo luli lutya? Embiiri zo, ebinywa byo, mwami gwe ebinywa bwe biyimiridde bitya? Twagoba abaami abatalina binywa mu field, twabagobamu. Mugende muddukemuuko, musituleko ku bizito, mutukwate mutunyweze. Tetwagala bintu omuntu akwata akankana, bintu ebyo tetubyagala mu mukwano. Musajja funa, ogenda okufuna akatabo owandiika ogambe nti njagala kukolamuko ku paaka ezo zive mu 1 pack 2 pack, tutandika okuyingira mu 4 pack, tugende mpola mpola. Oba oli awo ogumegumemu omubiri guno gubeere nga gutambula bulungi ng'ate era gweyagala bulungi. Ensonga enalera gye tutera okutunuulira eyo embeera ya ssente. Mwami gwe ne mukyala wo, kyamakulu okubanga buli omu amanyi munne kyakola. Ekyo kyekisookera ddala. Kyamakulu buli omu okumanya munne enfuna ye efaanana etya. Eyinza okuba nga togimanyi ku dooti exactly nti afuna obukadde 30, naye olina ekifaananyi ku ngeri munno gy'afunamu, afuna ddi, so that bw'aba nga talina tomusaba, oba bw'aba talina omugumiikiriza, oba omukwata mpola, oba okendeeza ku bajeti. Kyamakulu abafumbo bano ababiri, Haji ne Hajjat, okuba nga balina akatabo akagenda okuba nga katambula nga kalaga ebyenfuna byaffe, tuyingiza tutya? Buli mwezi Hajjat afuna ssente mmeka? Haji ofuna ssente mmeka? Oyinza obutatuwa ekifaananyi kijjuuli, tetukusuubira tuwa kikubye ku kinnaakyo, naye tuweemu ekifaananyi nti buli mwezi nsobola okuba nga nnyingiza obukadde 2, akadde 1.5, emitwalo 80 oba ka biliyoni ka Uganda shillings. Abantu bo babeere nga bamanyi nti dadi waffe alina ku kasente. Ate enfulumya, abange kyetaagisa okutuulako wansi ne tukola home budget.
ne tukola domestic budget, ne tukola personal budget, ne tuzigatta ne tulaba tufulumya ssente mmeka. Tufulumya ssente mmeka ku kulya, ku kujjanjaba, ku kusula, ku kutambula n'ebintu eby'enjawulo. Ebintu bino bwe tutabitunuulye, bwe tutabyetegereze, tugenda kaluubirirwa mu bintu bingi, tugenda kaluubirirwa. Kati tumaze okutunuulira ennyingiza, tutunuulidde enfulumya ate entereka. Kyamakulu Haji ne Hajjat okweteeka essaawa olwaleero olunaku z'omwezi 12. Tubuzayo ennaku z'omwezi, tubuzayo ennaku 18. Tusobola okugamba nti Hajjat okuva olwaleero paka nga mwezi guweddeko buli omu asavinga emitwalo 18. Buli lunaku nga buli omu asavinga omutwalo gwa ssente. Bwe tugigatta gy'emitwalo 36. Emitwalo 36 gitukolera kifa ababiri. Gisobola okugattibwa mu bizinesi ya Hajjat, gisobola okutandika omwana ku ssomero, gisobola kukola ki? Nkakasa bulungi nti omuntu gwewadde emitwalo 3 nga gali awo ng'ogabalako bubooti, galina bingi bye gayinza okukola ki? Okukukolera oba oliawo. Tugambye nti obulamu obwo essente zo, ate embeera yo ey'eddiini. Twetaaga okuleeta enniya ffe ababiri, wabula nange Haji kangende munoonye. Twetaaga okutuulako ababiri tuddemu tubyetegereze. Opulaninga ddi okutandika Qur'ani ya Mungu? Yasaruna wagimala? Tirawo yefaanana etya? Tajwidi ate hifidh abaffe. Ffe twetaaga kubanga tulina ebitundu bya Qur'ani, Haji ne Hajjat nga tubiina nga tubikutte. Twasanze olwaleero nga kapo zitambula ng'omwami wa ddiini nnyo, omukyala nga tabiriiko, oba ng'omukyala wa ddiini nnyo asiba ne feesi, naye munnange ng'omwami tatawaana, oba akola gadi bengali, akolayo by'ayagala, essubuhi alutalo jama oba omuvumye. Twetaaga okutuulako awamu ab'omukwano ababiri. Wiikendi yino etandise okusembera, oba oliawo wiikendi eno tugikozese tufune kapulaani kaffe ak'abaagalana ababiri. Tuwandiike tugambe nti naye omanyi mukwano, tugenda kwewandiisa mu Twahirah eno, tutandike okusoma. By the way, Twahirah nsaba nange mu manje njagala kwewandiisa tajwidi mutandike, njagala kitandika mwezi guno. Sebo mbadde nsaba okunnyambako bampandiike mikwano gyange abandaba batandike okumbuuza, naye pulaani yo y'omwaka guno eddiini yo oyinayo eddarasa oba oliawo gye wanditandise nga gwe musomesa oba nga bakusomesa. Darasa zitwetoolodde, naye oba oliawo kyetaaga okuwandiikako mu dayare nti buli Lwakutaano asiri paka magaribi ngenda kuba mu ddarasa y'e Nakasero. Buli Sande nja kubeera mu ddarasa ya Ssekkadde e Makerere. Oba buli lunaku bwe ruti, kati nze nina eddarasa gye mbeeramu ya buli Saturday esooka mu mwezi. Lwakuba guno omwezi egenda kubaayo Saturday eno, naye buli Saturday esooka mu mwezi nja kuba ku Africana mu ddarasa y'abakyala b'e Nabisunsa. Biteekemu mu dayari buli lw'otunamujja kuba ng'olina puroguramu gy'otambulirako, kubanga twetaaga okuyiga bwe tuteeka mu nkola ate bwe tusomesa bannaffe. Kya bulabe nnyo okubanga tuzadde abaana nga tolina bigo by'oyinza baluŋŋamyamu. Abaana balina kuba nga bali ku ssomero okusoma, abaana balina kuba nga bali ku ssomero okusaala, balina kuba nga bali ku ssomero okusoma Qur'an. Kyandibadde kirungi nga taata ne maama oba buli lunaku olw'Essande ku makya n'otuula ne Hajjat n'abaana ne musomamu, ne musomerako awamu, buli omu n'asomayo ne mwejjukanya mu nsonga ez'enjawulo. Tugamba nti ensonga endala gye tuyita social status. Munnange abantu bano bakulu gye tuli. Abantu abamu bagamba nti I don't care what other people think. Munnange bimataringo bati you don't mind bye bakulowoozaako bikulu. Bikuyamba olumu ne bitakuyamba, naye bikulu. Kubanga abaana Adamu bano muna ebyo bagenda tuwaako obujulizi ku yaumul kiyama. Abaana Adamu bajja kuba nga beetaagibwa okuba nga bakoonamu sitampu nti oyo atujulira Allah. Olaba ne kuziika wano eddoboozi tukuweereza nkulu. So your social status is very important. Ensi eno engeri gyekulabamu kikulu nnyo. Abantu engeri gye bakulabamu bw'oba ng'oli muntu mulungi, tetwagala obe ng'okolera bantu, naye kirungi nnyo okuba ng'olaga ekifaananyi ekirungi eri banno.
oli muntu mulungi oli muntu mugumiikiriza oli muntu mukwata mpola oli muntu oteeseka naye oli muntu owuliriza ogaba oweeka oweebaza ebintu ebyo abantu bye batwagalamu era bajja kujuya bagambe nti ya Allah tututteko omuntu oyo otututteko Hajjat Zaitun abadde atugambagamba obugambo mu bufumbo bwaffe maye bwe mbeera eyo mu bakyala ba mu baana mutuyite tubuulirireko ku baana bammwe ewaka mu masomero omulimu ogwo tugukola naye bwe mbambuuza abaana abo naddala abaana abavubuka ntera okubabuuza singa ofa olwaleero tuba tuziika ki? What shall we miss when you disappear? Oba tulijaganya bujaganya nti hu tumuwonye. It is important to have a status. It is important to have social value. Nga ensi eno oyina ettaffaali ly'ogiteekako. Oba oli awo kuno Mungu kwalisinziira naawe okuteekerateekera ejja naayo. So you as a family, you as a couple, what is your social status? Ku kyalo kyammwe bakamaadi babamanyiiko ki? Bamutwalibbi babamanyiiko ki? Mwekuba bikonde buli kiro musula muyomba? Kamaadi bakumanyi onywa omwenge nga toli musiraamu? Bakumanyiiko ki? Baweewola tosasula ku maduuka? Abaana balwala nnyo bayonoona ku kyalo? What is your social status? Very important to plan. Tuplaninge abaana baffe basome, tuplaninge abantu baffe muddeyo musome. Hajjat muteekemu akasente addeyo yeegatteko. Waba yakoma mu senior funga wamujjira ewaabwe nkakasa mwenna abatuwasa mu bbanga musuubiza nti tuliddayo okusoma naye mukyali mu bulyaza amaanyi Hajjat muzeeyo akoleka koske kubanga ali awo ali mu kkuba mimiro ali awo si musanyufu era bw'atunulya bw'ati alaba ogulyaza amaanyi oguwedde emirimu. So tuplaninge omwami nti mu myezi 3 kankuŋŋanya akasente kano kazeeyo munnange akole bekarewe gwe yali ayagala okukola. Abaana baffe bagenda kuddayo okusoma. Soon terms are going to open. The schools are going to open. First term is just at the door. Tuplaninze tutya abaana baffe baddayo batya bwe baba bakubanja essente za taamu ewedde okoze otya okubanga ate taamu eno togenda na bbanja. Bino byonna munnaye tufuula wansi ne tubiplaninga. Endya yaffe tulya biki twagala kulya biki tugenda kwongerako ku sukaali oba tugenda mukendeeza. Amaka gaffe ag'obusiraamu tunywa sukaali ya rabbi. Kumakya abaana bakeera kumakya ne bafumba ebikopo by'obuugi ne kyayi ne bateekamu sukaali oli lubalala. Bwe batuuka ku kyemisana oba wakati awo fridge erimu juice sukaali kali kennyini. Olw'eggulo kati sukaali kali kennyini. No wonder woodi y'emulaga eya sukaali ffe tusingayo obungi n'eya pressure. So tuyetaaga okendeza ku buto ne sukaali gwe tunywa ewaka waffe. So ebintu bino byonna tutuula wansi ne tubinyumyamu nga tunyumyanga bamukwano naye nga tubiteeka ku lupapula ng'era tuwandiika. Kyandibadde kirungi ne tuplaninga omwaka mulamba ate era ne tuplaninga January ono twandiyagadde kukola ki, twandaga kutandika ki, oba oliawo waliwo bye twetaaga okutandika obutandisi nga tebigenda kuggweera mu mwezi guno naye bijja kubanga bikoze eki bisimbudde. Okugeza osobola okuba olwaleero nga weetaaga okuggula akaduuka okatandika akaduuka nga k'amagi. Katandike mukaplaninge mukatandike wakati w'omwezi kaggweko ng'oba oliawo kasimbudde. Muyinza okuba nga mwagala kutandika kutereka ku ssente omwezi gugenda okuggwako ng'ekyo nakyo kikoze eki kisimbudde. Muyinza okuba nga mwagala kutandika kugaziyamu ku byanfuna abadde akola omulimu ogumu nga mwagala okufunayo omulimu ogwokubiri. Oba Hajjat ali waka nga naye yeetaaga okufunayo akalimu k'akola, yeetaaga kuteekawo kadaala kaliko nnyaanya na green pepper. Ebintu ebyo byonna byonna tutuula wansi ne tubiteesa ne tubikolako mpola mpola kamu kukannaako. Naye ekirimu ku kyandeese olwaleero nayagadde tubeere nga tulinamu okwo ku bukugu nga tukola planning eno nga tetukola bukozi gadibe nga lebo omusunako wano obwo mukuba ku ttama bwe museka bibeere nga bikendeeredde ddala kubanga this is serious stuff. Waliwo abaagala nabo babeera nga tebaseka bwe tunaaba tunaatambula waliwo bwe tubeera nga tewali kuseka gundi wabadde olina okukola kino sente zino wabadde olina mbuulira wakoze otya watambudde otya balance aliwa ebintu ebyo obumu byetaagisa si balance kameeza tebasaba balance abaami
akameeza tebasaba balance oba otaddeko kakadde oba otaddeko mitwalo 10 oba 2 oba 12 tosaba balance ate kye bakuwadde ku sowaani kyolya n'osimbula enkeera bw'oba wabuzeemu n'oyingira wooteeri n'olya bulungi ezo entalo ne ziva mu maka muntu talwanira mmere muntu tabuuza omunnyo mwaguze bupaketi mumeka akameeza kaleke katambule nga bwekakoze eki bwe bakatambudde. So as we plan twetaaga okuba nga tuli bamazima tubeere bamazima nnyo twetunuulire embeera yaffe nga bwefaanana tujjeyo amazima agasemberayo ddala si gonna naddala waliwo ebimu bye twerekera abafumbo twerekerayo nga 5 depending naye twerekerayo kale 5%. Muli mbuuzi olulala lwaki tulekayo 5%? Munnange bwe baba bakugoba emisinde bw'oba ogoba munno weerekeramu biyinza okutuuka eyo ng'ate bakola ki nga gwe bakomyawo. Naye tukubiriza wakati waffe abaagala n'abo abaasalawo okubeera ffenna n'abo oba oli awo ababatannaba kusalawo okubeera mwenna oba tunaamaliriza nammwe naye olwayo tubadde tutunuulira abantu abo abalina bannammwe nga mwasalawo mubeere mwenna tukusaba obeere wa mazima yogere ssente eziriwo yogere ssente zisoboka okukozesa ziteeke ku mmeeza nti nze ondaba mukwano gwange bwe njiriba bwe nti mu mwezi nsobola okukwata ku bukadde 2 bwogere kale tuddeyo kali aka 5% mugambe nti osobola okufuna akakadde kamu mu emitwalo emeka 5. Lwaki olumu twerekerawo tulina munnaye abantu baffe nga baagala kulya bamalewo buli kye bateeka ku mmeeza ayagala kukola ki kimalawo kati nga bwona mugamba bwonna obukadde 2 aleeta enniya omwezi nga gwakatandika ng'ayagala bumalawo bwonna olumu ng'atayagala obbulya nga letugenda nakubulabako. So kyekitulesaayo olumu n'olekamuuko obumu n'obwerekera for emergencies and for compromise. So tugamba nti tubeere bamazima mu by'essente yogere ssente z'ofuna ekifaananyi kikube yogere ssente z'okozesa tubalemu ssente ze tukozesa transport tukozesa yenkana ki okulya tukozesa ssente zenkana ki obujjanjabi tukozesa bwenkana ki renti obw'omulimu n'owawaka wa ssente meka yaka tv kubanga bills tuzimanyi bwe tunajjayo ebintu bino ne tutuula ne tubyetegereza tujja kwesanga ng'oba oliawo ssente zaffe tuzikwata bulungi esente zaffe nga n'ebirisiti ebyo tulina ekirisiti eyo mu paamu mukazi nawandika ekirisiti nga kiva kuli kiva ekansanga paka ewa ebukoto bw'anaategeera ebajeti eyiyo nga gwe omwami we bwefaanana ajja kwekumaakuma olumu bw'eba nga nfunda ejja kusooka emunyiize ejja kusooka ekole ki emunyiize ffenna twatandikira mu bajeti zitategeerekeka musajja afuna essente atya n'okuzoogera ate ng'ebyetaago nabyo tebirinda naye lwe tugenda nga tutunuulira omukyala akadaala ako k'olina ewaka omulimu gwe gw'olina mu NSSF omulimu gwe gw'olina mu clinic oli musawo ssente mmeka zoyagala tuteeke mu bajeti yaffe eno. Present your income. Presenting means you decide what you want us to know. Endala osobola ozerekera nze saagala abantu banyigiriza bw'aba alina zaatayagala kugamba it is okay naye atubuulire omwezi guno kiki kye tusuubira okuba nga kiri mu nsawo ye. Okay? Then ekirala tulabe tusobola kuterekako ssente zenkana ki. Abazungu baba basomesa oba abantu ab'ebyenfuna batugamba nti buli ssente gy'ofuna buli ssente gy'ofuna toolako 3 oba 5 ku 100 gitereke. Ale kino era kitambula okusinziira ku biruubirwa byammwe kisinziira ku ngeri gye weeyagalamu ng'omuntu kisinziira ku biki by'otunuulira mu maaso awo oyagala kugula kamotoka oyagala kugula ploti oyagala kutandika apartments kati bw'onoba ng'ofunye akakadde ng'oyagala kuzimba apartments oyinza ogamba nti nze bwe nfuna akakadde obusawo 10 obwa seminti wali emitwalo 30 nga gogadda wali mu box banga gagenda ku account. So fenga abantu ababiri abagala okutambulira wamu nga twagalana tunaatereka ssente zenkana ki tutandika n'entonotono ezisoboka
tetwerega nnyo naye tutandika n'ekisoboka ekitanyigiriza tugamba nti obaffe ababiri okusinziira ku nfuna yaffe katuseevinge $2 buli lunaku. $2 buli lunaku abaagala nanga baziseevinze nga balambulukufu nga bamazima nga bwe twogera munnange babeera $6,000 omwezi bwe gugwerako mba $6,000. $6,000 muno ate mwe tujja ne tutoolako ne tusasula oba oliawo ebyetaago ebinene oba ebisobola okugyamu ezo ssente ate ne tutoolako ku ssente ezo zennyini ne tusiga. We make an investment nazo tuzikola mu ngeri ey'enjawulo. Tusobola okwongeramu ka stock mu dduuka lya Hajjat. Tusobola okugamba nti akatufuneyo akuuma naddala abali ku Nasarudde tugamba nti mu mitwalo gino 6 omanyi Hajjat tuguleyo akuuma akasiiringa ka $29 ako ne mukateekawo wali. Abantu abatayingiza ssente omuntu bw'oba tokola tosobola kuyingiza. Tukubiriza abafumba ababiri okubanga ffembi tuyina kye tukola. It doesn't necessarily mean nti omukyala alina okuva ewaka ayingira ekibuga akole agulewo edduuka oba agende mu ofiisi. Naye ne bw'aba akyasigadde ewaka oba ng'asazeewo okusigala ewaka please abeere ng'alina kyakola ekiyingiza essente. Tulijjayo mu maaso oba ne tulaba engeri gye tuyinza okukolamu ssente nga tetutayira nnyo. Naye omuntu ali mu maka nga mukulu yandibadde alina essente zakola ki zayingiza. Tugule tanki y'amazzi. Tugule tanka y'amazzi nga Hajjat operating amazzi. Ekidomola ky'amazzi ennaku zino kigulibwa $3.5. Etanka y'amazzi tulina $5,000, tulina $3, tulina $4, tulina $1,000, tulina $2,000. Musaleewo era kisitinziira ku kye muli. Muyina wammwe muli wa landlord asobola okukkiriza n'oteekawo tanka ye bw'aba mulungi tanka yo bw'aba mulungi nga ye amazzi agafunira bwerere enkolagana era eva ku ggwe. Naye tubeere nga waliwo akasente akayingira mu nsawo ya Hajjat nga nakayingira mu nsawo yaki ya Haji. Bwe tunaba tuyingiza tujja kusobola okubeera ne budget. Atayingiza tabona budget ate ogenda ku budgetinga ki. Tujja kusobola okubeera ne budget era ku budget tujja okubeera nga tusobola okutambuza enfuna yaffe n'ennyingiza nga tubibalansinga. Naye ekikulu kye njagadde okuleeta nti atalina nnyingiza tasobola kuseevinga. Omuntu atalina ssente zayingiza tasobola kutereka ssente. Ate era wano nawo njagala okuteekawo kapeeni nga ka ready. Essente eziterekebwa tezirina kuba nnyingi. Wawula omuntu obeera bubeezi especially self love nategedde nnyo nti saving kuba kweyagaliza birungi. Tunula ku ssente yo gy'ofuna toolako 3, 2, 10, 15 ku 100 funa woogitereka. Gitereke wootogikwateko. Leeta enniya nti ngenda kutereka essente okumala omwezi mulamba. Tereeza ebirowoozo byogambe nti ngenda kutereka essente okumala ekitundu ky'omwaka. Ngenda kutereka essente zange okumala omwaka mulamba. Leeta akabokisi akataliiko kufulu. Ng'osuulamu bw'osuulamu ezo ziba zigenze. Teri kutunulayo omwana ne bw'alwala ezimujjanjaba ziva walala. Ezo tezikola ki? Tezikwatibwako. Leeta enniya nti nina essente gye nzigyawo eyo n'engyerabira. Zijjewo zitwale mu banko ziggalire ebeere fixed deposit account. Kubanga oluvannyuma lw'akabanga ogenda kubeera ne simayiro nga ziva ku mannyo okuva eno paka eno ng'oggula akabokisi ke wali otandise ng'asaaga nga mulimu akakadde obukadde bw'essente obukadde. Tulina abantu abaseevingira hijja nga yaleeta akabokisi asulamu ennusu 5. Ko kitegeeza nti naawe okisobolera ddala. Osobolera ddala naye okweyagaliza ebirungi ne munno mukwano gwo kyekigendo tusobozesa. So tuleete akabokisi oba buli omu afuna akabokisi ke. Omanyi bisooka kunyuma nga buli omu akola bibye maaso awo ne mugamba nti naye kakatireeta wannange ndeete wano tukole kiri. Buli omu abeere n'akabokisi kali nga kaliko Haji kano kaliko Hajjat. Buli omu ateekemu okumala emyezi 6 tugambe nti anaasinga okuseevinga. Kubanga essente zino zirina engeri gye zisesaamu. Oyinza okuba ng'otambula butambuzi ku street n'osanga Twahirah n'asanyuka okulaba n'akugamba obiriira wa. Emmere ogindirako wa nga ndudde okulaba
n'akukwata mu ngalo n'akukuba ekikonde nga mulimu emitwalo 2 abantu basanyuka n'akuwa emitwalo 3 n'akwata emitwalo 5 n'agikuwa essente ezo dduka misinde jjako 3%, 5%, 10% suulamu bw'oliba oggulawo tojja na kumpita naye nkakasa bulungi nti ogenda kuba n'essanyu mugenda kuba basanyufu nnyo abaagalana nga mulina akasente ke mutaddeawo nga mukatunulako nga kabanja bubanja kye tuyita investment. So tugamba tubeere b'amazima tujjeyo oba oliawo ebyetaaga okumanya byonna ebinaasobola okututambuza obulungi. Omanyi kyangu nnyo ebirooto bino bye tuloota okubiteekako ebigendererwa nti goals zigenda kukola tugenda kukola kino gold naye ekigambo ekyokufuula goals zino okufuuka achievement okufuuka ebikoleddwa ebiwedde awo omulimu we guli. So twetaaga okuba nga ffenna tutambulira ku page emu ng'era tuli b'amazima. Ensonga ey'okubiri gye njagala tutunuleko olwaleero tubeere nga twekebera nga twepima. Abaagalana ababiri tulina kye tuyita SWOT analysis. Tulina kye tuyita okweteeka ku minzaani ng'omuntu nga mmwe couple nga mmwe ababiri. Mu SWOT analysis tulina ekigambo SWOT kiriko SA, kiriko W, kiriko O ne T. SWOT, that is the SWOT analysis. S eyimiridde etugamba okutunuulira kye tuyita strengths zaffe, amaanyi gaffe ffe ababiri galiridda wa. Amaanyi gaffe gasobola okuba nga tuva mu famire z'amaanyi, tuva mu famire nnene. Waliwo omuntu nga yava mu famire y'ekikunywa eyo bannene bangi, bwe batuula mu meeting babeeramu abantu 3. Abantu 3 buli omu bwaleeta ennusu 15,000 olwedde bali mu miliyoni 15 ebita byakusaaga. Bwe baleeta omutwalo awo bali mu miliyoni 3. Bwe baleeta buli omu n'aleeta emitwalo 10 batambudde dda baguze bbaasi. So mulina okuba nga mutunuulira amaanyi gammwe galiridda wa nti ffe mbiriri twasoma, ffe mbiriri twasomye eddiini yaffe, ffe mbiriri tuli balamu, ffe mbiriri tulina ekisa, tulina obukakkamu. Amaanyi gammwe ababiri galiridda wa. Munno ayinza okuba nga ye tamala gafulumya ssente nga gw'ozifulumya w'ozifunira w'oziriira naye nga ye munno amanyi okukwatamuuko. Tugatte amaanyi ago. Afulumya woono atereke ssente za famire nga oli ne bwe yeevulungulira mu compound nti afa teyeenyeenya. Tubalina ba Hajjat oba mwali muwuliddeko ba Haji nga balinda bamulinde, ojja kudda nga mami waali nga mami yamanyi okukwata ssente n'azisibirayo taata ekisa kyamusukka. So amaanyi gaffe galiridda wa. Tulina omuntu ng'amanyi okubala figures. Bw'atunula bw'ati okubala math oyo ayangwa mangu okukola ki? Okubala okugattagatta ayangwa mangu okugatta era n'afuna ki? N'afuna figa entuufu. So tugatte amaanyi gaffe. Tulina abantu ng'ye alina ekisa. Olumu ekisa kyetaagisa waliwo twetaaga okuba nga tukola sadaka. Famire yeetaaga okuba ng'esaddaaka. Bwe mutabeeramu wa kisa empeera za saddaaka ziyinza obutajja, zaka eyinza obutaweebwa. So amaanyi g'abaagalana abafumba ababiri geetaagisa nnyo okwetegereza tugagatte tubeere nga tutambula. Kati nawo bwennyini muliraana w'oyo ye tuyita weakness. Obunafu bwammwe buliridda wa. Obunafu bwo nga gwe ne mukyala wo obunafu bwammwe ababiri buliridda wa. Ye nga ye alina bunafu ki, gwe olina bunafu ki? Oli mugayaavu. Tulina abantu nga bagayaavu okukola tayagala era nga singa yali asobola okuzifuna nga zijjina engeri gye zijjamu yandyebase otulo n'atumalayo. So bw'oba olina obugayaavu obwo weetaaga okuba nga Hajjat omugamba n'akuyambako mu kukuzuukusa mu kwangu okutegekera ebyo ebitakwetambula mu kukuteekerateekera oba oli awo akamere n'ogenda nako okukwanguyiza n'akugololera engoye zo nga ziri kumpi okugatta obwo nga buli kumpi oleme kubeera nabikugayaaza bye weekwasakwasa ate temwakoze bwe kiti n'otuuka leeti ku mulimu. Nedda. So obunafu bwo tubugjeyo tubwogereko tubugjeyo tulabe engeri gye tugenda obukolako buli lwe tulwanyisa obunafu bwaffe. Obumu buli mu kubanga buli mu butonde. Obumu buli mu butonde.
oba oli awo obumu tusobola okubujjawo obumu twabusanga n'obeerawo n'ogayala bugayaazi okirabye naye nga bwe tuba tubukuttako bantu babiri twesanga nga obumu obunafu tusobola okukola ki okubujjawo. So weaknesses zaffe zeetaaga okuteeka ku mmeeza ne tuziteesaako ne tulaba zisobolera ddala okujjawo ne tulaba zisobola okukendeeza ne tulaba zisobola okugumira ne tumanya nti sebo bwe tuba twogera ku bintu by'eddiini obunafu bw'omumanyi we buli nnyabo bwe tutuuka ku ssente munnange omanyi obunafu we bukola ki we buli nga naawe omanyi nti mu butuufu ku by'essente sebo bwe tutuuka ku mmere tulina abaami nga mmere we bagijjula atabuka ebyemmere nga tetukola ki tetumusembeza ennyama etabula abantu munnange ennyama eno omanyi ebbeera zo sokoddeko wali ku bbali toswala. So obunafu bwaffe twetaaga okubutunulako ne tulaba engeri gye tutambuzaamu ensonga zaffe. W weakness. O is opportunities. Mikisa ki egiri wakati waffe? Mikisa ki egisobola okujja singa ffe ababiri tukoledde wamu? Omusuubuzi ne banka basobola kukolagana batya? Oyinza okuba nga omwami wa banka ng'omukyala oli musuubuzi nga waliyo loans ezijja nga tezirina interest nga ojjayo ssente n'ojja n'oziteeka mu gundi ng'oli w'amazima ne muziku n'akuyambako n'akumonitoringa ssente ne zijjayo business nekola ki netambula temufuna loan ziriko interest ezo sizagala kuziyisa wano naye waliwo departments mu bank tulina departments mu bank nga bank erina women's department basupportinga abakyala bali mu business basupportinga abakyala bali mu health omwami we bw'abanga alina oba akola mu bank eyo asobola okuyamba ne tutambuza opportunities ziririddawo wakati wammwe ababiri kubanga ebintu bino bwe tunagenda nga tubyetegereza tugenda kuba nga tunyumirwa okuwangaala ababiri. Ensembayo ku SWOT ye T. T is threats. Threats kize tulina biki ebitutiisatiisa biki ebitukangakanga biki ebituyuuza ne bitwagala okutujja ku kosi omwami alimu obugabankuzo akwana omwami alina bintu kibi bisobola okuba nga oba oliawo bitwonoonera. Omukyala alina olugambo omukyala avuma tamanyi kulabirira abantu tamanyi kwaniriza nga oba oliawo baclient oba bakasitoma oba abagenyi baba banajja ewaka tajja kubakwata bulungi. What are the threats? Nti singa abantu ababiri bano tebeegendereza teziyinza okubasuula oba ziyinza okubaleetera obuzibu. Mitawaana ki gisobola okuba nga gijja olwammwe ababiri? Bw'ofumbira olwaleero omwana w'omusirikale biki ebijjirako? Bw'ofumbira omwana w'omwavu which threats are there? Bw'ofumbira omwana w'omugagga which threats come with this person? Ataasoma bw'afuna eyasoma biki ebigenda okujjaawo? Twetaaga okutuula ne tuplaninga ne twekebera ne tulaba tuyimiridde tutya era ne tusobola okutambula nga tutambulira wamu. Ensonga esembayo gye ngenda okukoonako olwaleero omwezi guno ndaza tugukozese mu kweteekerateekera omwaka kijja kututwala wala oba oliawo. Ensonga yokusatu tugamba nti bweba mutudde mu kamiitingi kammwe mubeere bantu. Humanize this conversation, humanize this discussion, humanize your planning. Tetwereega ennyo tosika ennyo munno tomuteekako demands ng'olinganga asumuludde ATM machine. Ate tova mu buntu n'ova mu busajja n'ofuuka omukyala. Tulina abasajja olwaliro nga pulaani zammwe zaatusobedde opulaningira mu nsawo ya mukyala wo. Abakyala ffe tulina okupulaningira mu nsawo zammwe. Obwo obutonde Allah yabutuwa tetulina kyakukola kitunyumira nno okamala. Mpulaninga bwegamba ne Hajji kati nze mbadde njagala kulunda nkoko mpaayo mmeka ssente ozimpa ddi gwe olina okuzimpa bwe biba bikyagaanye ekyo kirala naye manya nti obuvunaanyizibwa bwobwo mukama waffe kubanga Allah yakutonda bw'atyo era yabukuwa. Naye tubeere bantu tubeere nga tweyinako ekisa tubeere nga tweyinako okwegumiikiriza tubeere nga tuwuliziganya nga towuliriza munno muwulirize kubanga omuntu alina amatu omuntu alina omumwa gumu alina amatu abiri omuntu asirikako n'awuliriza n'ayingiza munne byamugambye n'abiyisa mu disiki ye n'afulumya. Bw'oba nga tonaakufuna ansa ntuufu osobola omugamba nti naye omanyi mukwano ekintu kino kyetaaga okwongera okuwa obudde mbadde nsaba mpemu ennaku mmeka 2
era naye ajja zikuwa. Twagala tubeere nga tuwangaala ng'oli muntu munno, oli ne muntu munno. Tetuwangala na bamalayika. Malayika tezirina mukwano, malayika tezikyawa, malayika tezinyiiga, malayika tezijeema. Omuntu ebyo byonna byemenya bikola. Tetuwangaala na kompyuta. Kompyuta bwe baginyiga nti open, bwe tuteekako power ng'egendako. Bwe tutagijjaako teyejjaako. Okujjawo ng'olina settings ewateekamu nti oba oluvannyuma lw'eddakiika bwezi tejja kwejjako. Bw'oba tokitaddeeko esobola okubeerako okumala wiiki mpozi nga battery yakoze eki. Omuntu akoowa. Omuntu afunira ddala obukoowu obw'enjawulo, obw'ebirowoozo, obw'omubiri, obw'omutima. Omuntu omukwano gumukendeerera ddala. So bwe tuba tulina conversation yaffe eno ey'okutunuulira omwaka guno tugutandise tutya? Yambala ku ngatto za munno. Weeteeke mu kifo kye ng'olina obunafu bw'alina, ng'olina amaanyi g'alina, oyogere ng'oyambadde ku ngatto zo. Mugambe naye omanyi bebi, singa nze mbadde nkola mu bank nandibadde nze nkola bwe nti. Ajja kugiramu bw'atagambe okay, ate ebyo wabitegedde otya? Nti mbimanyi, mbisoma wano nti kaŋŋende nkigezeeko. Tubeere bantu ng'ofaayo, ng'ogoberera, ng'obuuza ate ng'obuuza bulungi, ng'oyanukula bulungi, nga weetonda we bikulemye. Ugambe munnange omwezi guweddeko naye mubutuufu kino kyo kikyakoze eki kikyagaanye. Munnange tunaabeera nga tuli bantu ng'omanyi nti munno yeerabira. Omuntu yeerabirira ddala. Bannange omuntu bwe yeerabira tugumiikirize, twejjukize, kubanga Allah yatugamba nti okujjukiza kugasa baani? Kugasa abakkiriza. So mbadde nsaba olw'obudde tukome wano olwaleero nga twagala okwegema embeera ey'okutambula mu budde buno nga bwe twasoma wiiki ewedde nga tutunuulya essula yaffe eyo Asr, nga tetutambula nga batamiivu, nga tetutambula nga abatali bagunjufu, wabula nga tufaayo ng'ebigere tutwala kigere ku kinnaakyo, nga twekutte ku mukono nga tutambula babiri. Mbeebaza, njagala okubeebaza okuba nti mutulaba, njagala okubeebaza okuba nti mutugambayo obugambo, mutugambeyo obugambo, mutugambe topics ze mwagala twogereko. Bwe tutatereezezza mutunenye. Okunenya okwo muneete kunyuma, mutanyumirwa kumunenya naye bwe mmala okukkakkana n'embirowoozaako ntandika okukola ki? Okutereeza, ate ne ndeeta oba oliawo ebituyamba era ebitukwatako. Ate sharinga, omuntu mugambe nti munneeno wasubwa dda, wali eno obuntu ate obutugattako. Twebaza Allah olw'okuba nga atwongeddeyo ate olunaku olulala, ate era tumusaba obuwangaazi obulungi. Allah tumusaba tuwangaalize ku ddiini ye. Allah tumusaba tuwangaalize ku busiraamu, atuttire ku busiraamu. Tuzuukire oba atuzuukize nga tuli mu abo be yasiima. Tumusaba atuseeko ekisa kye, atubale olubala olwangu, kuba n'ebyokubala tetubikola ki? Tetubirina. Tusaba Allah ow'ekitiibwa asooka okusaasira kwe ku mbaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbeebaza okutugoberera era mbasiibula nga mbagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.